ndi munna Uganda ate mwana yazalibwa mu Buganda nazalibwa mu Rubaga nkulidde mu Buganda nze ngamba abantu nti osanga Katonda we yanteeka mu oven yanzija mu mangu saakola ki saddugala nnyo naye ndi mwana Muganda nazalibwa nkulidde mu Buganda somero gye nasookera ddala kusoma yali Mubende mu Barracks P1 yange mwaka za 73 eyo 74 Mubende ame Mubende Barracks 75 tata wange yakolanga mu Ministry of Defence Mr. Amin ate oba mujjukira Idi Amin 71 yagoba abantu mu Uganda ne family yange omuku wa family ntono nnyo abasigala tata wange yagamba Amin nkola mu defense yo passport nina ya Uganda ndi muna Uganda oyagala ngendewa Amin yasooka kutiisatiisa ti bonna abanasigala ajja basitula batwale Karamoja tata namugamba ekyo si kizibu Karamoja nayo Uganda kasita mbeera mu Uganda siyina kizibu naye luvannyuma Amin yennyini baali bakolagana bulungi kuva mu Bende ne bamukuba transfer Masaka then nensomera ekimanya e Masaka paka 79 Abatanzania be bayingira Uganda bava Masaka nga nsomera ku Kampala Primary we nakola P7 yange ne Kampala High kati ya Aga Khan we nakola A-level yange ne O-level so nkulidde mu Buganda bulamu bwange bwonna ate eno si mulundi gwange gusooka kwesimbawo mu Rubaga abasinga bamanyi 2011 nesimbawo mu Rubaga newangula nali mu parliament mwaka mulamba paka kooti zakola ruling muzimanyi mwenna olulimi gye njogera Luganda ya mu Buganda Ssaabasajja mukirizaamu nze omu abawagira Buganda mu bintu bya Buganda si kuva leero wenna wali kansala mu Kisenyi 1 ebintu bya Buganda byenyigirizamu nnyo bulungi bwansi njinyigirizamu nnyo bintu bya Buganda bulungi nnyo ate nkakasa abantu ti Buganda Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075377529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno kale wonna osinzira okubeera nga otulaba ku mikutu gyaffe gino nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olwaleero nzize neyali omubaka mu parliament ng'akiikira abantu ba Lubaga ey'omumambuka ate nga ye fulaga beeyala wa NRM wa Lubaga ey'omumambuka ku kifo ky'omubaka mu parliament Honorable Singi Katongole agenda kubuuza tugenda kwogera ebigambo olunaku olwaleero specifically tugenda kubeera nnyo mu bukulembeze bwa Lubaga ey'omumambuka wonna bwe tukwaniriza buza abantu mwebale nnyo abantu mwenna abatulabamu mwebale nnyo tuwagira mwebale okubeera online kubeera ku mutindo mwebale kumpagira
Lubaga egamba etya? Lubaga nungi. Lubaga terina kizibu. So twakava mu kamyufu nalaba wawangula akamyufu. Esebo. Akamyufu katambula kati abasinga benayogerako nawo nga bagamba nti emivuyo egyali mu kamyufu tebagirabangako. Gwe wakalaba otya? Kamyufu kaffe ka NRM mu bitundu bingi bantu bakomplaininga mubadde mu emivuyo naye emivuyo ezimu bakandidate bennyini bebazireetera. Candidate abamu mu stations ezimu tebalina na agents. Electoral Commission ya NRM yateekawo mateeka ze balina kugoberera mu primary elections naye mu stations zisinga tebagoberera mateeka ago. Bani bana betaba mu kalulu bakandidate ne osanga ne ba registrars tebagoberera ebiwandike bakama babize babandikira kubanga tekegamba kalulu katandika sawa 4 batandika kusoma amanya gali mu register buli we basoma ayingira munda sawa 6 batandika kusimbisa line basimba line babala then agents baberawo okulaba outcome. So mukalulu kange naina agents buli wamu buli polling station yange mbadde ne agents bange. So zisalabamu kizibu kyonna nze nyini sikirigiziganya na kulwana ku biki. So kalulu kaffe ka Lubaga North kabadde peaceful nnyo. So gwe mu summary akamyufu ka NRM mu Lubaga North tekali mu mivuyo gyonna ng'egyali ewalala. Kati nategedeko nti gwe omubaka yasookera ddala mu Uganda eno yonna okuleeta ambulance. Bana ne bajja nga bakikopa ku gwe kituufu? Definitely 2010 2010 wena soka kwesimba wena salawo kwesimba ku member of parliament mu Lubaga North natuula nindowooza kiki kisobola kuyamba abantu bange nindowooza ku ambulance nze nasooka mu Uganda eno okugula motoka ya ambulance okuyamba abantu ba Lubaga North. Wenagigula ababaka basinga especially ba opposition banvuma nnyo ne bagenda ku radio ne bagamba Katongole yayagala abafu, Katongole yayagala abalwadde, naye nebaza Katonda mwezi 3 tezayitawo abali abavuma bonna ne bagula ambulance. Leero Uganda yonna yaganyirwa olwa magezi gange enayiya. Leero proudly ngamba buli constituency ya Uganda ezimu zina na ambulance zisuka 2 nga babaka bebazigula. Si babaka boka ne awamu ne bakansala baziguze. So that is an achievement. Je ndaba nti olwa magezi gange olwa manyi gange abantu bonna ne batwala kiroozo kyange ekyo ne kiyamba abana Uganda mu Uganda yonna. So kirowoozo kikati ekirala ky'olinawo ekyenjawulo kyoyagala okuleetera bannalubaga eyo mambuka? Definitely bintu bingi nga mubaka wa parliament mirimu gwange kuteekawo mateeka nenga member of parliament nja kubeera mu ruling party ruling government mirimu gwange ku sikiriza budgets ezikulaakulanya Lubaga North. Definitely budget ezikulaakulanya nja zigoberera making sure ati budget ezo zijja zisobole kuyamba okuzimba amasomero, eddwaliro n'ebyetaagisa mu Lubaga North. Apart from that nga mubaka tekiriŋŋaana
okukunganya bakwano bange okulaba oba organizations endala zisobola kutukwatirako okukola mirimu z'enjawulo mu byetaago bya Rubaga North. Anafuuka member of parliament nja kulaba the needs of the people oba teziri mu project za gavumenti, nja kulaba wensobola kumobilizinga bakwano bange mu Uganda ne bweru okulaba basobola tukolera ebikulakulanya Rubaga North. Oli musajja muyindi, oyagala kifo ky'ababaka ba parliament mu Rubaga eyo Mambuka, naye tutuukidde olwaliro obitali biri ebyemabega waliwo eŋŋombo ya buli omu addeeyo nga waliwo n'abamu bannayuganda kati nga Lubongoya, Waiswa n'abalala bazze okwesimba muno mu Kampala nga wali mu kubazzaayo. Ogenda kukola otya okumatiza abantu bano okumenyawo no propaganda nti oyo ayagala okwesimba mu Rubaga na musajja muyindi si munnayuganda n'ebirala ebiringa ebyo? Kusooka njagala ku correctinga ndi munnayuganda ate mwana yazaalibwa mu Buganda nazaalibwa mu Rubaga, nkulidde mu Buganda. Nze ngamba abantu nti osanga Katonda we yanteekamu oven yanzija mu mangu saakola ki saddugala nnyo. Naye ndi mwana Muganda nazaalibwa nkulidde mu Buganda. Somero gye nasookera ddala kusoma yali Mubende mu barracks P1 yange mwaka za 73 eyo 74. Mubende ame Mubende barracks 75. Tata wange yakolanga mu Ministry of Defence biseera bya Amin. Ate oba mujjukira Idi Amin 71 yagoba abantu mu Uganda. Ne family yange omu ku family ntono nnyo abasigala tata wange yagamba Amin nkola mu defense yo, passport nina ya Uganda, ndi muna Uganda oyagala ngendewa. Amin yasooka kutiisatiisa ti bonna abanasigala ajja basitula batwale Karamoja. Tata namugamba ekyo si kizibu, Karamoja nayo Uganda. Kasita mbeera mu Uganda siyina kizibu. Naye luvannyuma Amin yennyini baali bakolagana bulungi kuva mu Bende ne bamukuba transfer Masaka. Then nensomera ekimanya e Masaka paka 79 Abatanzania be bayingira Uganda bava Masaka nga nsomera ku Kampala Primary we nakola P7 yange ne Kampala High kati ya Aga Khan we nakola A-level yange ne O-level. So nkulidde mu Buganda bulamu bwange bwonna, ate eno si mulundi gwange gusooka kwesimbawo mu Rubaga. Abasinga bamanyi 2011 nesimbawo mu Rubaga newangula. Nali mu parliament mwaka mulamba paka kooti zakola ruling muzimanyi mwenna. Olulimi gye njogera Luganda ya mu Buganda, Ssaabasajja mukirizaamu nze omu abawagira Buganda mu bintu bya Buganda. Si kuva leero wenna wali kansala mu Kisenyi 1 ebintu bya Buganda byenyigirizamu nnyo, bulungi bwansi nginyigirizamu nnyo, bintu bya Buganda bulungi nnyo. Ate nkakasa abantu ti Buganda nja kukolagana nawo okulaba nti Buganda bwaffe tukissaamu kitiibwa ne tukyongera kikulaakulanya. So abakyesibako nti oli muyindi tebalina nsonga y'amakulu gye basimbako? Nze bulijjo ngamba leero ensi eri global village.
muntu yenna ne mu nsi ya leero atandika kusosola abantu mu langi, ddiini, kabila oba lulimi. Sirowooza nti muntu oyo mu 21st century asaana kubeera mu bantu. Enkya ayogera nti oyo mwindi tamanyi alina mutabani we wa muzukulu we ajja kufuluma leero baana baffe bangi bafuluma bweru kusoma okukola naye ajja kufunayo muzungu oba mwindi oba mwarabu awaseeyo aleete katongole. Ate si katongole eyasoose mu Buganda eno okubeera katongole nga nfaanana nze. Tuli bangi ate nkimanyi bajjajja baffe bataata baffe tebagenda kukkiriza tusuula. Tuli baana ba Buganda, tujja kusigala mu Buganda. Kati njala tusooka tutunuulire gino emyaka 5 kale ena ekisanja kino ekisooka ogirabye otya obuweereza obulabye otya mu Lubaga North? Nze ku lwange sirabamu ne mubaka simuwulirangako mu Lubaga North ne mulundi gumu nti alina meeting gyakubye oba alina gyali oba mu parliament. Abantu bayinza kugamba nti njogera lwa byabufuzi naye bulijjo mpulira bannamawulire bangi bayogera n'abantu ne bantu ba bulijjo makatale tugaba ddagala Katonda yawonya. Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya basangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakugoka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika, amajinni, amayembe, emirimu gyo gyafa, olina olutwe oba omukisa gwe gwabula, olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo, oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu, olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba, olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala, omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa, ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo. Basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 674 ku email info@masungadoctors.com, ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook. Abasinga tebamulabangako kuva we yamala kalulu. So watalabikangako service delivery kije yandikoze. Tetulabye wagobera budget za government zonna okuleeta development yonna mu Lubaga. So ndowooza Lubaga esaana beta ate bana Lubaga tuyige abaka bonna bwe tulonze mu mwaka zino 15 bali tebasuula mu Lubaga North. 15 egiyise bonna be balonze tewali yali asuula mu Lubaga North. Tutandike kulonda abaana baffe abasuula mu Lubaga North. Kawalya nninga alaba amaka ga Kawalya Kawala wali. Gendayo kiro oba onomusanga wasula Endebe Road. Yavaawo ddaawo. Ntasuulangayo. So tutandike kulonda abaana baffe abafaayo ku Lubaga North, abasuula mu Lubaga North, abalowooza ku nkulaakulana ya Lubaga North. Si abaikubi b'enkyeyo abajja ne balowooza nti bajja kujja bakube ekyeyo mu Lubaga North, enkulaakulana bagitwale, ennyumba zaabwe bazizimbe bweru wa Lubaga North. So katolinga agamba nti Kawalya alemereddwa okuwa obuweereza bannalubaga North emyaka gino egiyise. Abantu be bayogera okusinziira ku bantu Lubaga North. Yes. Naawe kikkiriza kye boogera? Kwa nange nina kuwuliriza abantu, nagezeza bwabuuza bandage project n'emu oba kintu kyonna bo bennyini bagamba ne mu parliament tebamuwulirangako mulundi nagumu ng'ayogera. So simanyi akiika baawa, tasuulamu, takiikanga, tabakyaliranga. So simanyi gy'abeera. Honorable Businge, ekiriwo kati
ndabanga kye ekyaliwo 2021 ndabanga kye kiyinza okudda kati force ya NUP togitidde ekyo kyali 2020 2021 wala bambulera takinga yes 2026 ninga alaba kiyinza okuddamu 2026 nedda ekisobola 2020 weeveeyo yajja bannabeefuzi balimbalimba abavubuka baffe ne babasuubiza heaven on earth ne ku luno nkimanyi ni bantu baffe tebeebase batunuulira byonna bye basuubiza tewali ne 10% ekyakolebwa so weeveeyo tekyalina amakulu naffe NRM mwaka zino ena tetwali tetwebase weeveeyo yatukuba ne tuzukuka ne tuddayo ne tutandika kulima ground ate nkimanyi tukirimye bulungi tugenze mu bantu kya opposition ebedde esuubira nti mwaka zino 5 Kampala ne Uganda bagenda kukola riots bagenda kukola ki bagenda kutulemesa nenebaza Katonda ne gavumenti yange tutuna okulaba kintu ng'ekyo kitegeeza titubadde ku ground nga tusomesa abantu abavubuka tubasomeseza ebyo bya riots byakulwana opposition bino gye bateekamu tebirina mugaso kywa zino mwaka 5 zino Kampala ne Uganda ebadde peaceful tufunye ba investors bangi bayongedde ku investinga mu Uganda factories zeyongedde kujja emirimu zeyongedde mu bana Uganda kati wano ku muntu wa bulijjo n'omulonzi ng'olaba NRM n'ekyusa gyekyusizaamu omulonzi ng'emuwa obuweereza okusobola okuva ku NUP oba ku kibiina ekirala okudda ku NRM naddala mu Kampala waliwo enkyukakyuka gy'ogenda olabawo naddala mu bifo ebyobubaka bwa paalamenti mu Kampala definitely nano gambye ground tugirimye abantu abasinga tubasomeseza manifesto yaffe twanukidde ne bulimba bwa opposition bulimba ngaki byonna oli omukulu omu mu bigambo akankanya ensi gavumenti ngenda gikyusa muwadde mwaka mulamba nedda mbawadde ennaku 10 n'ennyumba ye teyasobola kusenguka gavumenti anagikyusa atya ebyo bibulimba babaka nkuwadde example ababaka ne mu constituency bazidukamu tebakyasula manzi oba tebasula mulinga bagenda ne bakola obuweereza tewali kye bakola abasinga bazidukamu so abantu bakirabye ne Kampala complain ennene eyabeerangawo nguudo nfu naye abantu balema kwawula nti nguudo zonna zaali wansi wa KCCA yonna ebedde ejjudde opposition ne tebafaayo okuweereza abantu okuteeka maanyi kukola luguudo naye kati mwaka gumu bwe twasaba chairman waffe president waffe gavumenti neddiza enguudo za Kampala ezisinga zikoleddwa endala emirimu egenda mu maaso mu nguudo NRM egezeza nnyo ne programs endala ebikwata ku bantu gavumenti egenda biyingiramu
directly okulaba ebizibu bya Kampala tusobola bigonjola. So tusubire NRM okufuna obuwanguzi katugambe okufuna ababaka at least mu Kampala bya NRM kuba kulundu kino kisaanye kyetumalako badde tebalina. Yes, tewali n'omu. Definitely abantu bamanye the government eri mu buyinza we mugiwa ababaka abagiwagira be basuubala basakira. Gavumenti ebeera mu buyinza mubaka wa kibiina ekyo atuula mu parliament bwe bakola budget asobola gamba nange ku share eyo njetaaga gavumenti ejja muwuliriza. Naye ababaka wa opposition gavumenti esooka kusala keeki n'eliisa baayo nekulakulanya bano balala oba bafunye budget oba tebafunye tekikwata nnyo. So bantu example ya Kampala ku nguudo bandikirabye tikasita gavumenti ebeera na mukono buli kimu kitambula. So njagala okusaba abantu ba Lubaga North mulonde Sinkatongole ajja basakira kubanga ndi mu kibiina kya NRM yeri mu buyinza ate ejja kugenda kuddayo mu buyinza. Tunulire Lubaga North ekitundu kyo kiraba kimyuse Lwedi nteekateeka kizookoze gwe nga Katongole. Sina kulaba redio naku zino mu Lubaga North. Naku zino Lubaga North eri yellow. Yes. Eri yellow. Zinsekerera ne wensoma posters za opposition. Ng'otambuddemuko. Ntambuddemuko. Ekigambo kye bateekayo protest. Vote. Protest vote. Protest kije bakola. Wagala kola protest. Batusabe tubawe ekisaawe kya World Kampala. Bagende batuule wali bakole protest. Bagamba bagenda mukalwa kwegugunga. Naffe okuguguba. Tugenda ogamba mukole protest. Abo balimba. Mubajjeyo. Slogan tekoleeyo. Slogan ya protest vote tekoleeyo. Teriyo. Ekyo kyakola luli. Ne leero teriyo. Yo beerimbye. Ati bagamba kalonde kakuume beerawo nga bakabala bakalangirire. Definitely. Ofuna obuwanguzi. Buli mulonzi nange mugamba. Tuuka ku polling station mangu. Tunuulira buli kigenda mu maaso. Ronda, kuuma, signing a declaration form. Kola ky'olina kukola. Ekyo buvunaanyizibwa buli Munnayuganda okukola ekyo. Si kipya. Tewali kipya kye bayigirizaawo. Ate naffe kye tugamba. Beerawo olonde, okuume, obale, osayininge declaration form, omanye obuwanguzi. So ongambye tolaba ready mu Lubaga North. Nedda. Mu bufunzo oli ready okumegga NUP. Definitely. Kyekikuwa amaanyi. Abantu mbeera mu bantu kyekimpa maanyi ne Katonda wange ye maanyi gange ne bantu bange ye maanyi gange. Bantu mbeeramu batambulamu nkolagana n'abantu nabo abantu bakimanyi ti Katongole muntu akolaganika naye. Mu bbanga limaze mu byobufuzi oli contented ne level y'abalonzi entegera gye bategeramu lwaki balonda balina lwaki balina okulonda gundi oli contented n'entegera y'abalonzi? Definitely abalonzi tulina kwongera kubawa civil education. Omukisa gavumenti yange ye NRM yaleeta bonna basome. Generation empya ezijja abasinga basomyemuko bategeera tokyasobola kulimba Munnayuganda
kiwandikoze mwaka nga 15 abiri mabega lero abasinga bategeera basobola ku differentiatinga omuntu kyamulimba natamulimba. So I think there is a big improvement mu balonzi kyokka abalonzi basalawo nagangenda kulonga aba UPC abakadde they are faithful up to today to their party abo gye bali but even in them kiri ku candidate okulaga abantu program zo manifesto zo n'okubamatiza. But there are few faithfuls to their parties, whether what or what they will vote those. But still, it is my work to convince them and to see tibakyuke badde wange ate eyo mirimu ngenda gyongera mu maanyi mu biseera bya campaign ebijja. Sente zitekebwa mu byobufuzi n'olaba omuntu naga okubeera omubaka wa parliament ekisooka mu kamyufu KNRM ino sasanya milioni 8 bwengenda mu kabona nesasanya akawumbi nze katongole sina kusasanya sente yonna mu primary sinaba kusasanya sente mu primary kubanga abantu mbabuulira kyengenda bakolera ate mbalaze byensobola bakolera. So sirowooza nti sikiwagira kuba bulijjo ngamba abalonzi omuntu akuwa kilo ya sukaari oba kilo ya muceere ogenda girya mu lunaku lumu naye akuwadde kilo emu kilo eyo agenda giyongeraku kilo 1,000 oba milioni ndala emu mabega agenda kufuba alabe milioni 10 za sukaari ezo agenda zijjawa. So akuwa kilo ya sukaari girye nelonda muntu wosuubira asobola kukulaakulanya eno Uganda yaffe tetwagala bazukulu baffe basange Uganda nfu, twagala abazukulu baffe basange Uganda ekulaakulanye, abavubuka be bakulembeze b'enkya. Nze vumirira nnyo abakulembeze abamisleadinga abavubuka mu kalulu batandika bagulira ebyakunywa mwenge ebitamiza n'ebintu birala. Abavubuka mumanye oyo akola ebyo tabaagaliza bulungi. Twebale akutwalako enguudo enkyamu. So tukulakulane, tuzukuke, tukwatagane ffenna tulabe tinsi yaffe tugitwala mu maaso. Sente gozisaasaanyiza mu ki mu kalulu? Biki by'oteeka mu sente? Byoga nti bwe ngenda mu kalulu bino bye bigenda mu sente. Publicity, posters, t-shirts, rally zange, bebisinga. Towa balonzi? Nedda. Bakusanze bakuŋŋaanye bagambye ennyunta Rubaga North erimu balonzi 200. Zisibala nina sente zinsobola kugabira bantu 200 bonna. Yes, wempita meeting ebyakunywa zisikyaza muntu nesimwa ekyakunywa. Bagamba Luganda kulya olugenda enjala. So abajjajja baffe ebisinga babyogera dda singa tubigoberera bibeera bulungi nnyo. Togamba nti ngulirira ono ampa akalulu. Nedda. Nalowooza lwaki abantu abamu balowooza nti
gwomu kuba kabaka mukubba obululu wano mu Uganda gwomu kuba kugu nze abagamba nti wali obubi bwa kalulu mu Uganda omuntu abba atya kubanga box jja nebagibalaga buli candidate agent be gye bali bagikulagaawo agents babeerawo basoma amanya ga buli ayingira kulonda buli muntu ateekayo kalulu nga balaba bwe bamala babala ne Katongole tewali asobola kugamba n'ebiseera bya registration y'abantu nali ngyetaddemu nga abamu batera kusomba abantu nti kansombe abantu kuva mu Wakiso bewandiise nze byonna sibikirizamu sikiriza mu bubi bwa kalulu ate siriimu so okkiririza mu kutunda ebirowoozo eri abalonzi ne bajja ku lunaku lw'okulonda ne bakulonda kyenzikirizamu enkolagana yonna n'abakulembeze ba NRM mu Lubaga eri etya nzi omu ku mukulembeze ba NRM mu Lubaga nze mwanika ku district abakulembeze mu Lubaga North yonna tukolagana bulungi tukwatagana bulungi tetulina kizibu tewali bumulumulu buliwo nti manyi nali ne Simewo Nsubuge mabegakawo nangamba nti ekizibu ekiri eyo mu bitundu byabwe nti mulimu abakulembeze abamu abatakolagana n'abakulembeze balala batwogera kana akakiiko ke bateeka akatribunal akalina okutawuluza agamba nti ne banaatawuluza wali eno nga tebanaba kubimaliriza era obumulumulu bujja sigalawo mu bitundu obumulumulu obwo bijja lwa nsonga nyingi ensonga emu nga mubaka mu NRM bulijjo tugamba ng'abakulembeze ba disitulikiti mu primary temutwala saidi eno kalulu ya mu nnyumba bonna abesimbyewo baana baffe so tosobola kutandika nga muzadde okwawula mu baana naye abamu bafuna sides bebibaleetera ebizibu ebyo nze nemukati sawa zino mu kalulu kano bonna bali bajja tuwagira nze mbagamba nja kuwagira anakwata flag naye nga temunakwata flag mwenna muli baana bange sisobola kutandika bawulamu ate bonna bakimanyi nze siyawula mu bantu bange bonna batwala equally. Ekisanja kino kirabye otya wakati wa President Museveni nga ye mukulembeze nga Kyagulanyi yakulira oludda olwabula gavumenti? Kyagulanyi kiki kyawabudde gavumenti? Yakulira opposition. Yakulidde opposition naye olaba nga alina akazito katadde ku President Museveni. Ate alina ali bize okulambula ensi za bweru agenda ekyakala eyo talina kyayongedde mu Uganda. Instead yali agezaako okuyigiza abaana baffe okulwana naffe tumukawuntaze tubayigiriza nti kulwana terina mugaso ne tubakakanya. Mu bufunze President Museveni abadde kaweweevu mu kino ekisanja okusinga ku waliwe yalinga ne Besigye mu kulabako amaaso eyo definitely mutama ejja tukimanye NRM egenda kuwangula waggulu nnyo kusinga tama ewedde. Kyogamba President Museveni ayinza ofuna percentage esingako ku eri gye yafuna. Nga kiki ekireese ekyo? Bintu bingi. Omanyi government projects, government bulijjo ereeta projects nungi nga PDM. PDM
project ya government ne bulijjo project za government zajjanga nga bakulembeze ba NRM babatadde bali tebali mu front line ya kubigoberera project za government ne mu PDM government yagamba chairman wa NRM aina kubeera ku lukiiko okulondora chola project ya PDM ekoze bulungi nnyo yes ensobi ntonotono ziyinza kubeerawo abantu bagifunyemu definitely kusinzira sente ze bataddemu ate ebbanga gye baddeyo yes abafunyemu mwaka wezinayongera maaso kwa buli mwaka gavumenti erina mitendera ya sente zigenda kwongeramu kozi buli muntu kabagwa milioni 10 buli muntu afuna milioni emu applying bati omuntu kabagwa meka milioni 10 gwo kuba ine emiruka eminene muka bwe Kasubi gulimu abantu bameka Kasubi erimu bantu kusuka mtwalo nga 7 so katugwa we milioni 10 chola ngambye buli kimu kitambula mitendera tuenza kipapira bakola mwe bali bateeka project buli muluka milioni 10 ne already government tujiwa budde mutandike kulondola emiluka ziri mu bantu bangi ne batono buli mulukula ezimu nene mu bugazi ne bantu batono so emuluka ziri mu bantu bangi tulina kwongera mutendera ya sente ekyo kijja kukolebwa ne titwagala mulowooze nti tujja kutuuka ku finishing line mu mwaka gusoose oba ebiri naye kati PDM yakatambula emyaka 3 yes 3 zokka era nga bamala Kasubi tujja benchmark ejja kuba ya Kasubi Kasubi era nga bajiwa milioni za 10 abantu bayi mitwalo kunyonyodde tutugenda ziyongera gavumenti tugisabye timuluka ezina abantu bangi tuongereko sente ezo but so far zikyali 10 yes mulimu abantu nti abaganyuddwamu definitely bokyaliddeko nawe n'olaba definitely je bali neka basoka laba mulimu gwakoloba mu milioni 10 I mean milioni nambe ya sente balina kukola saako zaabwe sente ziyita mu saako nga saako bazikola mu gurupu zaabwe abakozi b'ekyapati abakubi b'esabbuuni balina projects bagala gurupu yaabwe gurupu ne bagiwa sente so buli muntu mu gurupu eyo afuna milioni taamu endala abalala ne bafuna so gye bali wadde ziri ntono ate gavumenti ejja kwongera okuteekamu sente ofunako ku ripooti eraga nti abamu ku baapulayinga ku sente ezo babajjako ku kasente nga alina ofuna emiliyoni emu n'afuna emitwalo gy'ensanvu babulooka bamutuusizza wali ne bamuwaayo 3 gavumenti egezeza naffe bakulembeze tugezeza kuyigiriza abantu ti PDM tewali akkirizibwa kugabana n'ennusu ate tufuba nnyo kyola nti abantu bebaluupye gavumenti ebakutte bangi babatutte ne mu makooti okuyigiriza abalala so tuli bantu abakyamu tebayinza kubabulamu naye tujja basomesa tujja bakwata abalala bayige ebyo tebikya koleka so honorable njagala ebigambo bye bisemba eri bannalubaga tumalirize olwaleero naddala lubaga eno ey'omambuka gy'oyagala bannalubaga mbasaba ku luno mulonde Sinkatongole mwana wammwe tukulaakulanye Lubaga North nga tugikwatidde wamu mumanyi sisuubiza mpewo sirimba kyenjogera nkituukiriza kasita munankwatirako
tujja kukulakulanya Rubaga North nga ku ambulance entandiko yatandika Rubaga North n'ebirala bingi bana Uganda bajja kuyigira ku Rubaga North. Kale wona obadde osinzira okubeera nga otulaba olwaleero ne Honorable Singi Katongole tugenda kukoma wano. Tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.